mwebala obuweereza Ssaabasajja yatugamba tubeererwa mu bavubuka ne tubalabanga mukola tumanye ebikolwa ebyenso bitigenda kuba mulina kyetukola. Twogere ku World Cultural Day. Ki ekireetedde abantu okuba nti mubeerabira ebyobuwangwa bwabwe? Soogiraba oluvannyuma lwa COVID ekigambo kye bayita digitalization enkola eya tekinologiya yajja kakati nebeera nga nayo balaba ebintu bingi ebibasumbuwa bebayagala tebalowooza nti bebiriwo tebabeera nga oba oliawo bibakyusa. Mugenda kukola mutya era kyandibadde kikolebwa kityo okuba nti abantu baddayo ku nnono zaabwe nga we zaatandika bikozoleka nga abadeputinze enkola z'abazungu. Kakati ekikwewunyisa era Abaganda balina ogengamba nti ndi mugezi nga mubuulire ate bw'oba obuulira omuntu tokoowa kubanga mu kaseera obuulira abantu abagenda nga bakyuka okusinziira ku bazaalibwa mu myaka n'ebikolebwa. Kakati tulina okwongera okubeera nga mu kaseera tudamu okubajjukiza nti kino kibeera bwekyo kino kibeera bwekyo. Omuntu abuuza omuntu bw'aba alya taswakula omuntu okugamba ebintu ebimu bibeera kuyambibwa kujjukizibwa n'engeri omutimbagano gye guli kati tuguze nga waliwo abakola enkola eyo ku mutimbagano okusomesa abantu kyekiteekedde okukolebwa. Bona kuba otutegeeza ki eri naddala gwe Mami Joan Tagawalya omukyalo Omuganda? Mpulira essanyu okuba nti bamanya nti obuwangwa engeri yokka esinga okuyamba omuntu okuyiga obumu. Ssaabasajja tulina n'ennyingo eyo ey'obumu nemanya nti omuntu yenna bw'amutunira bw'ati kyoyamba ategeerawo nti ono waki kubanga bwe riti okusinziira ku nnyambala oluusi n'olulimi era bw'olaba omuntu oyambadde kiki kyoyambadde kya buwangwa bwo kikukakatako ogenda omutweko kakasa nti onalabika. Olinayo ka message akagenda eri abaana ab'obuwala ab'obulenzi ennaku zino abeetanidde abeevumbulidde omuze ogw'okwambala ebimpi ne batandika okuba nti basasamaza abasajja. Kakati era ekyo kiddayo wali nti ensi eno nga bw'ogiraba buli bantu balina ebyabo abali eno naddala wansi okuva mu central okukkirira okulaga emibiri gyaffe kireeta ensonyi. Kakati so nga tebanaffe abali waggulu olwokuba bali mu kitundu ekimu olwosi ate sikyokya nnyo okulaga embeera yabwe yanjawulo. Nolwekyo nkakasa nti omwana ava wano olina okumanya nti bw'ogezako okulaga omubiri gwo ennyo oleeta abantu ensonyi. Ensonyi nnyingo nnene nnyo mu Buganda muno era bw'obeera nga omutu n'obeera bw'obadde oli bwereero oli musezi kwegamba n'osonyiwala nomanya nti ogenda kiddamu. Balina okumanya nti ensonyi nnyingo nnene ebayamba okulaba nti bategeddwa okwambala obutuufu. Nga maliriza edda bajjajja baffe bwe baatulabiranga abakyala wamu n'abasajja ab'okwagala bati ennaku zino abavubuka beegumbulidde omuze ogw'okwagala ba sugar mami. Anti kakati eyo nayo ebeera mbeera erowoozesa omuntu mbu oba oliawo nti ekituufu naye oluusi lwewassa sugar mami akusingako abaana bungi nnyo oba otannatuukako oluusi oyinza okulemererwa okukuuma amaka go mu ngeri eyo. Oluusi bakirungi ne mubeera ku levo y'emu we mutandika buli omu n'agenda ng'ayiga muno ekibula bagamba nti buli muntu agenda ayiga kuba buli muntu ava walala naye bwe bweteeka ku muntu eyakula edda ng'akuli wala osigala ojja kulaba nga ojja kusanga obuzibu kubanga akuba wala mu birowoozo mu bikolwa ne mu mbeera. Kakati gwe wonaweza tuyagala kukola kyayagala ajja kukutulugunya era akuyigiriza olembe kubeera musanyufu mu kkubo. Olwekyo ndowooza nti beetunuulire balabe ekisaanidde okukolebwa ekituufu kyekiriwa. Buli muntu alina emyaka gye gimugwanira naddala ab'obulenzi bw'olaba kankati weyatadde ku sugar mami akoze n'ebizibu bye n'obuvunaanyizibwa n'ebimuluma byawufu kuggwa omuvubuka omuto ne byoyagala. Ojja kulowooza nti oyagala akufeeko nga ye ayina abaana be bali ku ssomero ayagala gwe obatwale ku ssomero ate gwe nga tolinaamu n'omu. Ekyo ndowooza nti kiyinza okuyamba naye oyinza okuba ng'oyagala bwagazi ssanyu yakusanyukako obusanyuzi nga te ye yalina obusobozi obwesimbi. Ate n'ekirala bamanye nti abaana b'obulenzi kuva edda nedda balina okukola kubanga omusajja gwe mutwe omuntu yenna bw'ayiga okukola ayiga okolera kosi kyonna kyabavubuka nga te bene yagamba nti omulembe gwamma bavubuka ate mwebali kukola kubanga kati ebikola byonna ate ebizibu ebiriwo era birimu mwe bavubuka. Nolwekyo bwe kyobanga ate mwemukola twebaza Katonda nti abakoze bulungi mukole obuweereza obulungi n'empisa n'obwesimbi ojja kubeera. Akasembayo abavubuka begumidde omuze ogw'okutandika okutuubula Obuganda naddala ku social media TikTok bayisaamu Ssaabasajja Kabaka amaaso wamu n'ebyobuganda. Kakati era ndowooza ekimu ku kusomoza okuliwo okupya ekintu kyonna ekikweru kijja n'ebisomooza omutimbagano ensi gyeraze
okuva ku industrialization okuinga digitalization naye okugesa obulungi tukyetaaga bingi nnyo okutusomesa naye ngaera covid bwe yajja netukwata mavumbavumba buli muntu yalowooza nti bwati mukukozesebwa nolwekyo mwe abali mu media mulina okuteekawo enkola mutusomese omuntu akozesa atya obutimbagano bubeere ogw'amakulu eri abantu abawulira n'obutaboola oba oyogera ku beene basikyalina naye okuvoola kugenze kweyongera abantu bagende bavuma abantu embeera y'okuvuma si ya bugunjufu era oli otunira mutendo kati kakati obwono yakulirawa kubanga bibenda byonna biddayo wali kyegambye ensonyi nyingo nnene nnyo okukuza omuntu wamanyanga nti omuntu omukulu ayogedde era bwe twabeeranga bavubuka nammwe bwe muli mbalabaga mumpadde ekitiibwa kubanga kijja butereevu naye kati ebyokulowoozamu nze njogera ze njogedde kugamba byonna wera ennyinga ey'ensonyi nkulu nnyo okutunulira kubanga wamanyanga nti bano bantu bakulu sirina kwogera nawe nkoma naye kati omutimbagalo tegugamba nti gweyise bubi agukozesa gwagukozesa omuntu yeetaaga kufanishingibwa atya naddala abavubuka bajjobola Ssaabasajja Kabaka ekyo kiri wakati wamanze simanyi kubanga bwomutunulire bonna era bavubuka ate nga bene yagamba gwa mu bavubuka ate mumwe abavubuka bwe muli abatyobola bbene kwegamba tulowooza nti minisitule eno yennyini tolwalero y'empisa erina omulimu munene nnyo ogw'okukola okulaba nti yamba abavubuka baleme kukola nsobi kubanga bye bakola bimalamu amaanyi era ffe tuli beeraliikirire tumanyi bana be mugenda kuba nabo ffe twafuma ne tubakuza ne mubeerako abantu abammwe tetumanyi baba n'abalumako buli muntu ne babeera bubi ne babayisa byonna tetumanyi mugenda kubeera banga obuzibu buzze omulowooza nti yenkola si yenkola munoonye kituufu minisitule eno namba eya minisitule of gender etunule eya ethics eya integrity eya information eya justice etuyamba okukola ebbago erituyamba ne communication batuyambe balambika batya abavubuka n'abantu ffenna okubanga tukola ebisaanira.